Oluvannyuma lw'okugaana omusango ogw'okukuma omuliro mu bantu ogwamugulwako gye buvuddeko, omubaka omulonde Muhammad Ssegirinya yasindikibwa ku alimanda eKitalya era ng'olwaleero alabiseeko mu kkooti okulaba oba ateebwa kakalu ka kkooti. Kkooti eno etudde mu nkola ey'okumutimbagano era Ssegirinya abadde akiikiriddwa bannamateeka be okubadde Jonathan Kiryowa wamu ne Shamimu Malende. And we don't know what you're carrying, so let's be safe for wadde ng'oludda oluwabi lubadde lwetegefu okuleeta abajulizi okulumiriza Ssegirinya ku musango ogwamugulwako wamu n'okuteebwa kakalu ka kkooti, wabula Katemba yeeyolekedde mu kkooti bannamateeka ba Ssegirinya bwe balemereddwa okukkaanya ku kiki kye balina okukola. As counsel for the accused person, we are not ready to proceed with the hearing today. The reason being that under the law we are entitled to be availed with documents that state intends to rely on. This is a pre-trial disclosure. For purposes of preparing our case, this case is fixed for hearing on the 8th day of April, the year 2021. Accused's bail application to be had then too. So the challenge is what you're seeing. Madame Malende says she seeks for short adjournment because she didn't get disclosure. She's not ready to proceed. She was. Are you speaking the same language? We are not contradicting ourselves. Maybe she can go and report if she's ready to proceed with the bail application. can I submit before this honorable court? I don't know under which law state is proceeding to say that the bail application cannot be entertained at this time. Okusinziira ku munnamateeka we Shamimu Malende aliko byalambuludde ku bibadde mu kkooti olwaleero. Awamu n'okusaba okweyimirirwa kwe wabula kkooti tesobodde kugenda mu maaso na kuwulira kweyimirira kwa Honorable Ssegirinya olw'ensonga nti omuwabi wa gavumenti agambye nti beeteefuteefu okuwulira omusango era balina abajulizi basatu mu kkooti naye nga ate okusinziira mu mateeka ffe tubadde tusobola kugenda mu maaso na musango olw'ensonga tulina okuweebwa ebiwandiiko byonna n'obujulizi bwe bagenda okuleeta mu kkooti ne tuba nga tubuyiseemu ne tuba nga tutegeka omusango gwa client waffe wabula kkooti tesobodde kukkaanya naffe yeegambye nti eyongeddeyo omusango paka nga 15 omwezi guno gwennyini 2021 omusango gutandika okuwulirwa era okweyimirirwa kwe neegamba nako ejja kutunulamu ku lunaku olwo. Abamu ku bantu ababadde mu kkooti eno baliko bye boogedde ku ngeri omusango guno gye gukwatiddwamu. Esookera ddala nti wabaddewo okunyigiriza mu ngeri emu oba endala naddala okuviira ddala ew'omulamuzi ng'atunyigiriza wamu ne state owa gavumenti. Kubanga esooka nti omulamuzi bwe yabadde awa ensala ye yagamba nti ku olwo lwe bagenda okuwuliriza omusango ate bamale bawulirize ne bail application. Kitegeeza ebintu bibiri bya njawulo. Bwaba nga balooya baffe bazze ne bategeeza omulamuzi lwatu nti tetwetegese kuwuliriza musango ogwo olw'ensonga waliwo fayiro ze tutaalaba waliwo engeri ba state gye badde batwekwekako ffenna abadde mu kkooti ebyo tubimanyi. Kitegeeza omulamuzi abadde alina okuwa omusibe eddembe lye n'ateebwa ku bail application. Abagenda omweyimirira babaddewo na buli muntu yenna nga wali ate nga n'ensonga emweyimiriza weeri nti Honorable Ssegirinya mulwadde. Naye omulamuzi agezezzaako kuteekawo mbeera erwisa Ssegirinya okumuteeka mu kkomera. Okusookera ddala tuli banakuwavu olw'okubeera nti omubaka waffe Honorable Muhammad Ssegirinya ali mu kkomera eKitalya ebbanga lyamazeeyo n'ekifo kyalimu kibadde alina okuweebwa bbeeru. N'ekino kiraze ebyobufuzi embeera eriwo tuteebereza nti engeri gye bamuwaabira omusango abantu bano bateekayo era mu balamuzi okulaba aleme okuteebwa kubanga Honorable Ssegirinya mu kaseera kano alina okwewozaako. Oluvannyuma omulamuzi alagidde Ssegirinya okuddamu okulabika mu kkooti eno ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno. And we see how best you prepare for trial and bail application. 15th April and 22nd April.
Ssegirinya yagombebwamu obwala abakuumaddembe nga 9 omwezi oguwedde mu bitundu bya Kampala bwe yasangibwa ng'ayambalaganye n'ebipande ng'alaga obutali bumativu ku byava mu kulonda okwaliwo ku ntandikwa y'omwaka guno. Muzaffar Lusiba, Baba TV olw'eggulo.